abakyala mwongere okuloga abasajja yagala oyo akwagala oyo akwagala lemezaamu olaba akwagala okukola ki lemezaamu. Okusenya obusenya tekimala, olina amanya gakunyenyera, amanya gavaamu omusaayi, tonywa byokya oba binnyogoga, mabiriza bu mouthwash, kiki okuddibwamu ekyo. Weekwata akacupa kano osobole okutiriza amannyogo. Oyagala okuwaiteninga amannyo gatukule oveemu ekiswa ekibi mu kamwa, tonywa byokya oba binnyogoga, mabiriza bu mouthwash eddagala lyokka ly'olina okukozesa. Lisange ku branch zaffe Emulago 2 nearby church ya Pastor Kakande. Nenga babuzaako mu mwena abatulaba ku YouTube channel zaffe zonna za ku social media handles zaffe zonna byonna gye musinzira okuba nga mutulaba oli ludda oli bweru yonna oli outside the country osinga n'okusingira ddala olwasinga mu kintu kino oli mu Uganda munnange tukwebaliza ddala webaye kubanga totulekerera otulaba ku TikTok yeggwewuuyo tugoberera ku YouTube yeggwewuuyo Facebook Instagram yonna nina banange gye tuli tubebaza nnyo mwe bali tugoberera mirembe owangi tuli ku bakyala abakyala ng'oli eyo olina bukalu baabo nga wakala wena ne bakwata tolina gwe kegamba mu nsi kwegamba okunyumirwa mu nsi wakuvaako okitegedde kamanze kirabika nze ndi bwentyo kyakabandoga kyakaze bwentyo neddogo lirabye n'ebitaliimu dogo gwe wenyini gwateefaako buli kimu okitegeera kwegamba omuntu n'agamba naye bannange naye newankubadde maama ddogo munawayiriza abalogo paka ddi bannange namwewako mwe wenyininyini embeera gye muyitamu ebaleetera okubanga namwe muli balogo tosobola kubeerawo ng'olina bukalu nga teweefaako gwe weeronga gwe mwenyininyini gwe wenyininyini weeroze teweefuddeeko ofa kimu omusajja akukoledde byonna abikoze buli kimu akikuwadde tewali kyojulwa naye ng'ekigenda okulemesa amakaago buteefaako gwe kennyini okitegedde ofa kimu kigamba babeeranga bweranzi naye si bituufu okakasa buuza okakasa gwe wali ogezezaako ku gundi ku Mabirizi Herbal Products wali omugezezaako n'olaba so abakyala nno tetwagala twogere bingi mutandika okugamba ate nze wetuli obaweereza tubaleetedde eddagala lyaffe oli eyo jangu cleansingeko okimanya abakyala abasinga okukala okwe basoba nga tebamanyi kwecleansinga tebamanyi balongoseza batya enseke zaabwe ng'ekituufu oli awo ye tamanyi nabo wadde ekitegeeza bw'oba nga waziba enseke feeling zibulira ddala naawe n'okala ebiseera ebisinga ekitegeeza bw'oba nga enseke zazibikira kitegeeza kikuviirako n'okuba nga tolina mazzi n'obutazaala nga tozaalirako ddala dagolowooza bandoga nojjukira gwe wayomba naye mbuto nojjukira gwe wakola naye ku mulimu nti gundi namukola bwe kitwayomba gundi oba yaliko kino ekizibu neweetambula naye ng'ekituufu gwe mwenyinyini olina okwegogola babasawo bajja kulya ssente kimanya jagenda omusawo agambe jajjanga sizaala kola kino nyokeza anti olwo agenze ew'omusawo omuganda alowooza bamuloga nyokeza kumbe yeeroga yennyini bamu ebyokuyokeza ku kyalo ekitundu kyonna bannayibe bategere bagabe banna omukazi oyo n'eddagala bali bati emmindi ogifuuye yo baaba n'emiwa gyaddugala dda oli awo gamanzi bandoze enkoze buli kimu naye ng'amazima amatuufu olina sooka kulinzinga bulamu bwo okitegeera olina kukilinzinga bukilinzinzi okitegedde kilinzinga omubiri gwo nga tonnabakola ki nga tonnabakulowooza kintu kirala jabono ku Mabirizi Herbal Products Limited tubawa ebintu byaffe ebirungi okitegedde tuba tulina obbawa ebintu byaffe ebirungi ogamba n'obeerawo ng'okoze eki neweekolako gwe omwana ow'obuwala oba omukyala gwe wenna neweekolako n'olema okubeerawo nga weetuddeko buki bwetuuzi mukwano oba okitegeera kati ng'ono bwakunnyonnyodde tulina akaama k'abakyala okalabye akaama k'abakyala kano mukwano kettanira ennyo gwe wenna omukyala mukwano akaama k'abakyala kano kalungi nnyo ng'era bw'owulira nti akaama kaki k'abakyala omwami agenda okufuna kwegamba agambe omukyala wange mumulabiraawo mwe mulowooza lwaki mulemeddeko alina ekyama okitegedde ekintu ekyo omukyala gwe wenna ali eyo ng'olina bukalu omusajja akuweweta omusajja kwegamba ebirowoozo byonna ne bw'oba nga tolina nakyolowooza naye nga kwegamba oli mukalu ng'oli mukalu omusajja agezezzaako buli kimu akikoze naye mmye essanyu aganya oddifuna ate ebyaddala tosobola kubeera ng'oli mukalu omusajja n'afuna essanyu
okitegedde kana akantu kettanire kano kati waliwo n'abakyala abalala ye nga anoonya nnyo ebikola amazzi n'atomera buli kimu kituufu okakana afunye ebikola amazzi awunya nga biwunya ekituufu nga amazzi ogalaba naye gazze naye nga smell evaamu it is so bad nga kiwunya bubi ng'olowooza wakoze amazzi ofunye bye bakulagiridde oba okoze biki tubaleetedde tablets zano tabs tezirina side effect yonna zino empeke nyangu nnyo oziteeka just mu mazzi agookya gwe buli wobeera ng'otabula bwoti ng'onywa buli wotabula ng'onywa gana togenda kuwunya zino empeke size zino ezeddwa ez'abazungu nti n'ogenda kugamba bannange empeke nnyingi weziyitirira mu mubiri zikulwaza this is habo guno muddo buli oba olina engeri gyaguframinga mufe twaguteeka mu ngeri ya mpeke era oba ogirawo ebeera nga panado okwatako empeke yokumakya noteeka wali amazzi gagokya noziteekamu nga buli wotabula uwonywa mutuntu noddamu naye ng'omanyi awo ogenda lweggulo nga shuwa omusajja akwatako obukwasi nopyu ekyo abakyala muganya kitegeera nti gana zino empeke zokka ono habo talina side effect yonna ina gyagenda kukola okitegeera togenda gamba mbu nate gawumya zino empeke ffe kyetubalaga tuba twakikozesezza nga twakibalazeeko bulungi ffe nyini ffe abasooka ntuteeka ekintu ku market kati gwobeera eyo mukozesa ebintu ebibaleetera okuwunya olw'okuba mwagala amazzi mufa amazzi waba temutegeera amazzi kige mulina oleeta tuleeta amazzi agakaseerezi amazzi agasammuka gwe kyonna kyowulira kyoyagala ago n'ogwa ku mwana nka ayagala okuteerako embalala banange n'agateeranga naye nga gonna kwegamba nga sigeegana agalinga omusulo wekitegedde nga gonna gagera naye nga kwegamba nga geego gennyini nga gaseerera bwe gamugwako bwe gagwa ku misuwa giri egy'omukira nnyo n'omusajja engeri gyakutambulamu ekika ky'amazzi kwegamba bwakutambula kannawasota era n'amazzi agajja okubogalaba kannawasota kiva mu sitayiro gyakuleeteddemu n'amazzi gegajja n'amazzi gegajja n'ogamba bwaleeta kabalaasi era kyova abakyala omusajja oba akusabye amazzi walina omugamba hani oba oyagala amazzi bwe gati nsaba okuwone wano musekisi tewabeera kuswala ate waba kuswala jangu omire peke zaffe zineeno omugamba dadi vaayo eyo ngawulira eno mu mbirizi vaayo mugundi mu kiwato ngawulira eno mu mbirizi era olina wootuuka nomugamba awo tovaawo awo wenyini awo tovaawo okitegedde ekintu omwana ayinza okutuuka ewantu okateyi ng'alabanga gwatanyumirwa abe ayagala ovaawo nomugamba komawo panakiki ojjukiddemu ani awo zijukiddemu kigayi ekyankola bannaki ate kitunyumizeeko kirina empisa nawo kigamba njagala waliwo omwana akwatako n'ogamba kituufu n'omwana kojja yamuteekateeka manyi waliyo n'abaana ab'obulenzi ababeereeyo ng'ebyaddala omulyako n'ogamba ebyaddala ono kojja yamuteekateeka ngera nawe omusajja w'obeereeyo n'oli omukyala n'ogamba kituufu ono omukyala kawoomera olaba waliwo bagamba mbu abakyala bonna kyekimu kati twali tulowooza kyekimu nengamba naye ngenda olaba abasajja nga nabo tugamba abasajja bonna kyekimu abasajja bonna mbwa muganda wange oyinza okugamba nti otomedde embwa kumba otomedde embuzi abasajja banjawulo lwakirwa banjawulo mirembe tosobola beera n'omusajja ono notegeera enzinaye n'oli enzinaye nogaa naye ono mulalamuko ono era banjawulo era nze nali mpakananga abasajja bebagamba bannange owooma kozi namwe teri mukazi atawooma kasita abanga alina amazzi nze nga mmanyi nti amazzi ge gawoomesa omwana mulenzi yangamba nedda mukwano wetutuukayo eyo muli banjawulo munda muli banjawulo mukungulu muyinza obba nga yes muli kyekimu naye munda nga tubayingidde muli banjawulo ekitegeeza osobola obbeera nga oyina amazzi naye nga tetowooma kisoboka nnyo manya okuyiga tekuggwamu tubaleetera buswitena otyo netubaleetera buswitena ye kaliwa kaswitena sikaleese wano mu kamera tubaleetera buswitena abaffe obulungi lwaki bubongerako kola amazzi funda ate omale owoome
owome abasajja gye bagamba nti wooma osirike togwirana nakugwirana gwe kasi towooma sirika busirisi ebirungi bigenda kutuukako obutusinga tolekanye munanga ate okuyiga tekugwayo era ekyo nze mbadde sikimanyi era mbadde mmanyi gwe kasi tobeera n'amazzi era ng'oli agenda kunona bunonyika amazzi kokka akwegamba agambe kasita nze nina amazzi abeere yasirika agambe nze kasita nina amazzi kiwedde munnange batugambye nti ne bw'oba osobola okubeera ng'olina amazzi naye nga towooma kyova olabira tubaguza bu switena switena abeerawo ne tukwa bulungi kati n'eddagala lyaffe liri ku cleansinga omanyi tuva ku step by step abakyala. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Man Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku Thika Body Cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi Lightening Cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 Aha bannange tukomyewo ku Mabirizi Herbal Products bamikwano badiya ndowooza bannange ndowooza yesenga gwe naleese ekintu agenda kibanyonnyola bulungi mukitegere gwe nawe nabaddeyo nga weebuuza oliawo ogamba bannange nyinza ntya mbadde okitegedde mbadde mmanyi nti no bwe mbeera n'amazzi kiba kiwedde mukwano nedda okitegedde gwe wenna soka ojja kukuba ku namba y'essimu 0747 772 03 5 okitegedde. Kakati bannange mbadde kyayogera omukyala nga tunaba kulowooza ku byakuwooma nga tunaba kulowooza ku byakwegatta soka omanye ki kyoli jangu we cleansing nze nabagamba tulina ebintu byonna byonna omukyala oyaga cleansinga tusooka ne tu cleansinga kubanga era ne wowooma ng'ekituufu wali agadde oba ezzadde ogenda bwe owoomera bwereere nga owooma naye tozaala oba owooma alumizibwa munda mu nseke omusajja wakuyingira omusajja ali mu kubanja mwana buli lukya naye ng'okuwooma kuba wooma n'osirika nga kakitasi kyange ekiwooma mubba ebigezo mujja ku Mabirizi Herbal Products mukima kaswitena kokka mujja ne mukima kamufunza kanfunde nogifunza katekeyo kamuwoomya ngende kaswitena kumbe omwana wattu ajja kwagala omwana omuwoomedde kubanga nga woobikoze tosobola kugenda kwetekamu kantu ka mitwalo 10 ddagala lya mitwalo 2 ng'ekituufu toli ku mission nawe yakufunayo ssente kitegeeze eyo oba oplaningiddeyo abakyalo kimanyi naffe tulina engeri okyonya omusajja engeri gyakuwaamu yekuleetera nawe omuwa neweefaako bulungi tunanga kino kigali kyange wemba ngenzeeyo omwana kinkwatirayo emitwalo 3 kinkwatirayo emitwalo 5 kitegeeza ekyo oba olina okyekolerako ennyo lwaki ogendayo ng'oli nabukalu ng'oli mukalu ng'ate kyosaba kyonna omusajja akikuwa oli eyo omwana ow'obuwala olina ekigagga kyo oyagala kyekwasiza ku mwana kifunamu lubuto naye olubuto olugaanyi kambuuze musawo ebigagga byokka bye tubanga twekolerako abaavu kwe gaffe tetuulyengako birungi birina mazzi anti buli omu alina kyayagala biwooma buli mukazi tuli banjawulo ngaera wome kati waliwo olinaga mazi omukiro omwavu tegumpumira ate olinaga nze bwe guba mwavu kasagwa nga guntuusa ku ntikko sifuddeeyo kituufu naye nze abaana bobola bentambulamu abasinga babeera baagala abantu balinawo agenda okwetegekera kuteekemu emitwalo gyajja ku Mabirizi Herbal Products tumu ebintu byaffe eby'emitwalo 2 eby'emitwalo 15 ng'ekituufu amanyi gyagenda agenda balina mitwalo ago 5 abo abaana bobola betukolako ye bana ekyo ekikwagaza omusajja omwavu ati munanga ayinza obba nti munaye nanti kati kankugambe musawo gye bali eyo nga omusajja mwavu naye ng'ate awooma kimanyi n'abasajja gye bali abatawooma gye bali era abatawooma kati omusajja watampomberayo omwavu naye gwe kasitabeera nga kwegamba kasitabeera nga alina ssente newabeera n'omukira nga mumpi newabeera takoze eki gwakukolera anti kati nga nze musawo byembeera musibira na musajja nga sinaba mutegeera mukira gwe okitegera omukira nsobola otegeera nti kale mba ngenzeeyo bugenzi kozi nze tosobola kunkwata ngenda kujja gy'oli nga nze set package nze nga nze
okitegeera nze birungo nina okwerunga kati wentuuka nga ndaba gwe olina kyobulamu nkugamba ekisooka tosobola kunkola nga tumanyi kikyenkola bamaze munnange nkola ki ndi muntu wa habo tunda bintu bya habo bitri olina pressure sukaali era okunyonyola kati omusajja bwe wobeera nemugamba manyi hani kale ndabyemu ensobi gyokoze olina mistake wait ne wait yes obaddemu mulungiko naye lwaki tetukaye bati kumabiriza habo products tune products zaffe west ne west kati awo nenkuwa ne chance y'okuddamu okuwako ogwokubiri kati awo mba mmanyi nkuwadde package yange nga mmanyi package nga kyange ekitegeeza atakuwoomedde tosobola kuddamu mulya gwakubiri pozikonga waba alina ssente waba tampoomedde ate nga alina ssente ngezaako olaba nga nzimugjamu nze nsobole omujjanjaba nomwejjanjabira okusanga agenda koono ngende kooli olaba nti olina bye neetaaga kanendoza bamikwano mubiwulira bawala bannange okitegedde abakyala abali eyo osobola obeera nga ekisajja ekyowulira okyagala kikuwa toyagala kifiirwa gwe kennyini osobola okyekolerako gwe kennyini nojja wano ku Mabirizi Herbal Products n'ofuna ebimukolako kitegedde bayina ka VIP luziniso n'okatwala n'okamusiiga ku mutwe ogwo kwegamba tofiirwa muntu ng'ate Mabirizi Herbal Products waali bannange okitegedde emirembe abaana nga tetuna bagendayo ku basajja essaawa zino tuli ku baana ab'obuwala njagala bakitegeere kiki kyentegeeza tosobola bana musajjawo ng'olaba olina ekisajja ekirina ssente naye ngaekituufu tekigaba tulina bumuweebwa nga kisirinda naye ate buli woogendayo ng'oziraba ozibalya nawali oyinza n'okuba ng'omuyamba nako zibala naye n'akusiibuza omutwalo tekirumanga oli omusajja bw'ato oba olaba bando ya ssente weeri naye otuusa okugenda nagamu nembadde sirinaamu anti zino amabanja inosasula bizinesi natise naye nga byonna byakubuulirako byonna ngaolaba bya ssente omuntu nsuula kyalina waliwo ebimali eri mu kujja zo ssente gyala zitegeke naye nakusibuza omutwalo naye nga towuliramu gundiyo wagamba kulaniyo kale olosiba enviri ez'emitwalo 10 nange n'okolayo bwekiki omanyi waliwo akamotoka saawa zino akayinza okukusaanamu akakabukadde nga 3 byebyo nze mbagamba tulina ebyogo tulina ekyogo ekyomukisa nojja n'onaaba ekyogo kyaffe baneekamba buli abaana ab'obulamu mufu bagamba abasajja abagagga basaddaaka mulimba temunnabafuna bufunyi abaana tulina abasajja ate ngolaba bayimiridde ng'omusajja tomala namumusaba nti njagala ssente wabula yerowooza yekka kankuweereza essente nanti era oba tolina mukisa kyekyo ojja nkubabiriza Herbal Products Limited tukuwa eddagala omanya abantu muli bakujjukiza ebintu ebimu temwaga bitegeera tulina muweebwa tulina eddagala ekyogo ojja n'onaba ekyogo kyaffe ze nkulayirira ekyo kyekintu ky'obutaweebwa abaana abawala ekyo kyo mukakase mukkirize gyekiri omusajja n'akuliira obwereere ng'ate lutu zonna zikukoze akukoze kalogoyi akukoze kabaata akukoze kabwa akukoze kabuzi akukoze kakoko obadde mulungi ate kabwerwawo kubajjukira kabwa omala neyesibiramu omwo n'obeeramu teebereza obwo obudde bwonna nogamba kangume oba nsiba kabwa kakansibe naye ati lisiti bwe tumaliriza anampayo eti ataano wasenga mabirizi addemu ngire nfunde okitegeera nzire mungi mimbe buto nga weina okuba edde buto naye ogenda funa mutwalo ate bannange okolera osira nayimala z'abasala abebekusaze bekuyesaze bagamba mana yansala naye nga lwaki ekusala nga Mabirizi Herbal Products waali mukwano tusangibwa Kampala Road kizimbe da Plaza ojja laba Post Bank ffe tuli waggulu waayo oba tukuwe ku namba y'essimu 0747720353 musangibwawo ka tulina brushes nyingi ekisooka ddala tubeebaliza ddala abaclients baffe be batuwa ekyokukola kusooka main branch yaffe eri Mulago ku 2 eri ku near Kakandezi Church eyo bagimanyi kayine tulina ne ku Total kakati awo era ne batuwa ne bagamba nedda tuweetaaga Kampala Road omanyi nze nga wekugambye baclient bebatuwa ekyokukola ekiddako yes kati wano wetuli wonna weeyagalira era gweobeera ng'okubya essimu ne bagamba jangu Kampala Road jangu ku Totala jangu ku Mulago ku 2 wemanya oli wefena tuli ogu tumuli omu kakati nze abuuza musawo bwe mbanga nje Dubai njeyo munsize weeru naye nga mbalabye ate nga sirina kintu kiyinza kuntuukako kitya nkwega nkale nga ndi wala kati Dubai kumpi
kumpi nnyo kubanga n'eddagala e Canada lituuka abali e Canada abali mu America yonna eddagala lituuka kati bwe tobeera egyo n'ogamba mbuwa buzibu mbukaninde mala otuuka eka n'ozaligire eddagala lisobola okutuukako n'obeera ng'eyo oli mu kwekolako wali abantu amunagamba njagala ngenda okujja soke nekweka omwagalwa wange soke ne packaging soke nekoleko woba olina obusobozi obusobola okutuusaako ebintu kubanga ffe tubuyina ffe nga ffe naye gwe kimanye gwe gwe tuweereza olina osasula sente ezo ezibigera zikutuusaako ebintu byo kitegeeza mukola delivery wonna oba nsiza abweru oba nsiza eggulu oba nsiza za munda nsiwa abweru nezewo munda yonna tubikolerayo mubituusa naye nga abakyala njagala tusooke tumanye ekintu nti okweklinzinga kikulu nnyo kuba tuba bakyafu abakyala tuba bakyafu bannange bwe tuva mu periods zaffe omu ye waba amanyi nti avudde mu periods kiwedde agendeddewo kwawe avuddemu leero enkya n'agenda naye awo mubisi anti ye amanyi akaze okitegera kyengezako yisaawo asobola obba nga akaze naye nga akasu akavaamu kachiri periods nga teyewadde budde teyecleansinze teyesteaminze wabula gitwalidde omwana wattuufu ate bayive n'ekirala n'omusajja obutakuwa kisinzira nampunyayo tosobola kuba omukazi mitwalo 10 nga mazima obunyanga kyennyanja agera kujja wamanya agakuwa ezo sente okitegeeranjo omwana atogena omuwa amazzi naye agambe webale kuba muyonjo bali bakigambyeko omusajja n'amaliriza bulungi ovudde ku mulimu nga ewoovuddeyo ogenze ku mitinga musajja ate nga wakava mu periods osi osuubire mbw anaakuwa ovudde ku mulimu tonaabye wazivudde mujjo mbolokuba oyise buyise ogambye owaaye nanaabire eyo kuba oli yakwesunzedde olutuuka ayagala okulyamu akamangungu ogenda okwesumulula wenna owunyanga ekyennyanja eki nga abakyala buli bamwe weeye ennaku ng'ovudde mu periods zo osooka weerongoose weetegeke anti musawo nyinza okuba n'omwami oyo nga talina bugumiikiriza okitegedde ne munyonya ne mugamba nange mwami sitaati naakavaamu mbadde njagala tisi ompeeyo ennaku nga 2 nsooke ntereeremu nagamba nze nkwagalirawo nga wooli njagala kukulyanga ng'oli mu bisibiso omanyi bagera nnyo engero mbumbune mbwakawunyawunya katwaze ettooke akawunyawunya saaka aka periods abakazi fena tulina akawunyawunya akali nnomu okitegeera wabeerawo kebayita akawunyawunya kebatugamba akali nnomu sikaako ka periods sika infection okitegeera sikaki ako si kebategeeza togenda kuwunya busolo bwa period togawunya simanyanga bi infection ogambe mbukanji mutwalire engeri gyewunyawunya tugamba kali akali nnomu abakyala akatuvaamu naturally akoko nakapale yogamba lwaki omusajja akwata akapale ina nakawunyako nga awulira bulungi babawunyako nateka ne mu face what bibye balikuwa nakapala akalungi era okutambula kulaba okudda ku nyumyanze ebyo mbadde sibimanyi naye nga bana esagala weerabire oli ku Mabirizi Herbal Products mukwano tuli ne Musawo Lucy tuli ku programu abakyala nti twegayaliridde tuli bakalu ate n'ekirala nti bwe tuva mu periods zaffe tetwekilizinga muli munda so nga tuba bakyafu nnyo omusaayi guli guba gukuvuddemu naye ate wabeeramu ebisigaddemu bino ebireeta olusu oba okitegeera kakati mukwano Musawo Lucy atunnyonnyodde buli kimu ndowooza mukoze eki mukitegedde kakati Musawo Lucy nga tugira okumaliriza njagala ompeeyo akatalekeka abakyala mwongere okuloga abasajja buli wola omusajja ng'alimu omulamu muloge ng'ate alinga yeebuzaabuza tegeera bulungi okitegedde olaba kiraga kikwagala naye olakikuwa ssente naye tekisalawo kireete mu layini jangu ku Mabirizi Herbal Products Limited abagenda okutereeza omwami wo zembagamba omusajja kasitoba nga tomusiranyiza kasitoba nga tomuloze kumutta omusajja omukwatamu kyamaanyi nnyo naawe batukwatamu abasajja
batukwatiramu ddala bannange mwebale kuba balabi balungi bane mwebale kutwagala mwebale okutuuliriza okitegedde bannange naye saagala weerabire nti kuba ku namba y'essimu 0747 7203553 okitegedde nange akatalekeka yagala oyo akwagala oyo akwagala lemezaamu olaba akwagala okukola ki lemezaamu kale bamikwano